Basebo ne banyabo akambe kalino buli omu akalina mu nnyumba ye. Era akambe kano kayimiriddewo ku buyinza buli muntu bw'alina mu kiti kye. Oba oli mwana olina obuyinza bwe, kubanga oyinza okuba gwe baaba. Oba oli mukazi olina obuki obuyinza bwo, kubanga naawe bali buyinza bwo bwe bukutuuzizeewo omwami wasalawo bangi abajja nga bakuba kampeyini n'ogamba ku buyinza obwambeerwa Katonda ngenze n'olwo si buyinza n'ova ewammwe n'ova maama taata nkuze kagende obuyinza tobulina n'omusajja bwatyo abaami bokasi be balina obuyinza. Kitonde ekisajja kyokasi kyekirina obuyinza n'abakazi balina. Oyinza okuba ng'olina obuyinza ku mulimu gwe boss, oli CEO, oli ED, oli biki kyoyagala kyoba oluuma. Naye obuyinza obwo Katonda yabukuwa, oteekwa okubeera omwegendereza ng'okozesa obuyinza bwo. Era bw'obulangajjalira bintu bya mirundi ebiri tuli muntu tuli mukugamba nti tukomye okukozesa obubi obukibannange. Obuyinza tukyayinza okubukozesa obubi. Bwe tutaabeeyo ng'abakyala ate abakristaayo ensi eno gyeraga ojja kuba mbi. N'olwekyo twebaza obukulembeze obw'ekkanisa obwateekawo olunaku nga luno twogerenga ku nsonga nga zino. Abalala bwe tukirabira ssennyabo eri abasomesa. Abasomesa baffe batulugunya abaana okusibwekwawo naddala abaami nga kukozesa balwepinga bakuyita batya wali okukabasanya abaana abawala. Abasomesa n'abakyala nali simanyi nti nabo bakabasanya abaana abalenzi. Bannange lino be tutayogereka nti ensi egenda kufiira mu kibi yonna ensaanewo. N'olwekyo maama y'ensonga eno yetwaze okuva ku makyomulamwa tuli mu kukomya n'okunnyonnyola abantu nti ensonga eyo mbi. Obukulembeze bwe bakuwadde entebe eyo gye bakuwadde gikozese bulungi olw'okuleera abantu b'eggwanga. Abalala be balooyazi oba mwe bali muno bansaasire balooyazi maama nga bagaana okwogera amazima nga basaliriza. Tutunuulira maama oba taata ng'omuzadde engeri gy'atulugunyamu omwana. Abaana mubawulire eyo omwana yabisiringi 10 maama namusalako engalo. Okwo kugunjula kubeera kugunjula bannange. Maama abaana basaliddwako engalo, abalala babookeza obuveera, ekiro bamulaza ku TV ng'ali amusiibya mutooyi ali yabadde ku TV alabire. Kubadde nga amaloboozi agavaayo okubuulirira abantu ntino baleke kukozesebwa bakozesa bubi buyinza bwabwe babadde matono nnyo, gakyali matono nnyo, kubanga si kintu kya ssente togenda kigula na ssente, wabula enjiri ey'okumalawo obusambattu mu maka, enjiri ey'okumalawo abantu okussa obuyinza bwabwe obubi, yenjiri eyeetaaga okunyikiza. N'olwekyo nze ndi musanyufu ndaba nti East Church evuddeyo n'enjiri eyo mu maanyi. Omanyi bw'oba otandika enjiri tosobola kumanya bibala binaavaamu, naye nze nina essuubi nti enjiri eno ate nga yeetaagisa nnyo mu ggwanga lyaffe. Bw'ebanga ennyingiza bulungi politikale tujja giwuliriza, abaculture leaders bajja giwuliriza, amaka gajja giwuliriza. So ojja kusanga nti luyinza obutabeera lugendo lwangu nnyo oba oluyinkaye nnyo, naye bwe tunaagenda naye mu maaso kubanga tuli ku mulamu omutuufu. Enkya oyinza okwesanga nti ebikolwa ng'ebyo ebyokozesa obubi obuyinza bifuuse bufula. Ripooti eziriwo ziraga nti Uganda eruzinga 70 billion shillings mu kujjanjaba mu mirimu egibatakoleddwa mu kutwala abaana gye balina okugenda kubanga gender based violence n'ebifaanana nga bweti. Kati ekirina okulibwa kye kino ng'abakristaayo tulina okuddayo ku nnono ya Bayibuli. Omusajja ye mutwe gw'amaka mu nteekateeka ya Bayibuli. Ate ne Bayibuli Katonda n'agamba omukyala nti omukyala anaabeeranga muwulize eryani eri omwami we. Abantu bana babiri bakwatagana, taata ne maama oba omwami n'omukyala, buli omu n'azannya paati ye nga bw'esapoozi gy'okuzannyibwa. Tujja kusobola okufuna amaka ageetongodde era amaka agawesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa.